Osiibye otya ssebo? Ogyebaleko emirimu gyonna gy'otuusaako engalo. Tukweyanza nnyo era tukwebaza nnyo okutuweereza n'okutubuulirira mu byonna. Era taliyigira wano aliba talifuna walala wakuyigira. Kubanga ku nsobi ya munno ate mujja munogamba ono walemereddwa ate nze kambuukewo. Kalaawo tukwebaza nnyo. Mr. Suzy, nina sitoole ziri bbiri ziri ku bantu babiri, eyange neya sisita wange. Naye sisita wange gwe mba nsooka. Mr. Suzy, sisita wange ng'afumbirwa. Sisita wange mukulu kuba mu baana ba maama tuli abaana 10. Mu baana 10 sisita wange oyo mwana wa 3. Nze ndi mwana wa 9. Bwe kiri. Naye ffenna tugatta maama ne taata, ffenna baatuzaala wamu. Mr. Suzy, sisita wange oyo yasooka n'afumbirwa. Gye yafumbirwa byali birungi. N'avaayo n'afuna omusajja eyajja baamufunira. Omusajja n'okukyala n'akyala ne bamulaba. Kale omusajja we nga mutuufu mulungi, yali mulungi. N'azaala abaana be. Yazaala abaana 8. Naye omu omwana gwe yazaala mu bufumbo obwasooka. Kati eno n'azaalayo abaana be 7. Naye yazaalanga nga bw'azaalawo abalenzi 2 ng'azaalawo abawala 2 era abaana be bali 2. N'oli gwe yazaala yekka yamala bwe yaddamu okuzaala azaala mulenzi ne bafuuka abalenzi 2 era n'azzaawo abawala 2. Naye mu bufumbo obwo aba ali ku mwana ow'omunaana. Omusajja eri ali ku mwana wa 7. Omusajja atandiikiriza mpola okunywa omwenge. N'anywa omwenge, n'anywa sigala, n'atandika enjaga bw'atyo. Kati ebiseera ebyo sezaala we yali akyali mulamu. Kati ng'esezaala we ye muntu awooyawooya n'akubaakuba ku mutabani. Mutabani n'adda engulu, omwenge n'agwesonyiwamukko. Naye sezaala bwe yalwala n'atuuka ku ndiri, mutabani alinga agamba nti olwadde ogenda kufa kangunywere ddala. Sezaala we yali tannaba kufa, yalina endiga. Endiga eyo ng'Abaganda balina ebintu byabwe. Kati taata we yamugamba, mwana wange totundanga endiga yange eyo ng'onywa omwenge. Bw'oligitunda oliraba tolikoma kunywa mwenge, ojja bonaabona. Ebigambo bya taata we. Naye ne kitaawe yali tannaba kufa ng'ali ku ndiri. Yali afudde, yali yakafa bw'ati nga bamaze omuziika. Ku ndiga kwe yasookera ng'anywa. Kale mulamu wange oyo omwenge teyaddiriza. N'anywa omwenge paka n'olwaleero anywa omwenge. Sisita wange yaguma. Mu pulosesi eyo nga yakatandika omwenge, sisita afuna olubuto lw'omwana ow'omunaana nga sezaala akyaliwo. Omwana oyo n'azaalibwa, naye sisita wange yazaalira omwana oyo ku bugubi kuba omusajja yali atabusizza omwenge nnyo. N'aba ng'anywa nnyo omwenge. N'ayisibwa mu mbeera embi sisita wange oyo. Ng'omusajja anywa omwenge n'abafulumya mu nnyumba. Naye nga n'ennyumba gy'amufulumya sisita wange ye yagizimba. Sisita wange yasanga omwami oyo nga baamuzimbira nga kaŋŋamba abafamire, nga baazimbawo akayumba. Kati ng'omwami oyo mwabeera, kale nga talina kiddako. N'agamba omwami oyo akuba ebbulooka. Bwe yazikuba n'amala okuzootya, omwami ono n'ayagala okuzitunda. Baaba n'agamba abaguzi bonna, n'awandiika ekiwandiiko ewa chairman, n'agamba agula bulooka eno eweemu oba 2 oba oguze empewo.
zino bloka za nyumba yange. Baba n'agenda n'asonda obusente bwe mukyala wa bibiina. N'agula omusenyu, n'agula seminti, n'azimba ennyumba, n'agula n'amabaati, ne bazimbawo luumu emu. Luumu ziri 2 mwe bazaalidde abaana baabwe abo bonna kutuuka okuvaayo omwami. Mwami ono yatabusa omwenge, sisita wange n'atandika ng'okusula ebweru ng'amukuba emiggo, n'amugamba gwe nja kutta, lwaki tonviira nviira. Naye bwe nkuzzaako emabega, ffe ewaffe taata waffe nga tannafa yagaba ekibanja n'ayawula eky'abaana abalenzi n'eky'abaana abawala n'ekyamaama ye taata waffe, n'alekawo n'ekyekijja ye taata waffe. Era maama waffe yamusimbira empanji n'amugamba wano wuwo nga nkyali mulamu. Kati tujja ebimu mbibuuse olw'okuba nga ntandikidde wali ansa wennyini. Kati sisa wange ono yanobakoko ng'embeera etabuse n'addako ewaka. Omusika mwennyinaze n'amuliiza akakanja nnyo era ne baawukana bubi. Bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe, Aisha Najemba Furniture Mart ebbanda ffe ansa. Tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin. Tukola entebe, ebitanda, emmeeza, sideboards, TV stands, furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa. Ku Aisha Najemba Furniture Mart ebbanda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola. Okumanya ebisingawo jangu ku showroom yaffe gaggadde esangibwa ebbanda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls. Oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkagamuemo 94 noti 3. Aisha Najemba Furniture Mart ebbanda abeesugwa mu nsika ya furniture. Ebimu mbibuuse olw'okuba nga ntandikidde wali ansa wennyini. Kati sisa wange ono yanobakoko ng'embeera etabuse n'addako ewaka. Omusika mwennyinaze n'amuliiza akakanja nnyo era ne baawukana bubi ng'amukuba ate naye. Maama nga ate ali ku sayidi ye sisa wange. Kati ne wabeerawo okwawukana n'agamba kanzire mu bufumbo bwange. Siriddamu kunoba balizza wano omufu naye nga sinobye mu bufumbo bwange. Baaba n'addayo bw'atyo mu bufumbo n'abeera mu bufumbo bwe, musajja ng'amukuba naye nga tanoba, ng'atuula n'abeera n'abaana be. Abaana be ne bakula n'abeerawo okutwalizaamu ngo n'omusajja taweerera baana, nga sisita wange oyo apakasa ku kyalo n'asobola okuweerera abaana be ng'alima mu nnimiro ey'ewaka we n'alima n'ennimiro ey'okupakasa. Yakeeranga mu kiro ssaawa 11 ng'akwata akatooki ku mumwa n'alima mu nnimiro ye ssaawa 12 oba emu n'agenda ku kipakasa. N'asobola okulabirira n'ewaka kuba ekitundu ky'abeerako wagwayo nnyo omusana ate enjala ebeerayo. Kale ng'ayinanga n'okugula emmere ewaka ate kwe bagatta n'okumukuba emiggo ku mmere eyo gy'alima omwami gw'agatta n'okukwata n'atunda. Naye yayita mu mbeera eyo yonna, naye nga bwe ngendayo kinneebaza nnyo omusajja we, yampa ekitiibwa. Si nze w'amaanyi nnyo, si nze aleekaana ennyo, nze muntu oba ngamba omusirise, naye ate bwe nkukuba eriiso oyinza otegeera kye njogera. Kati omusajja we yampanga nnyo ekitiibwa era nga bwe ntuukawo nga mbeerawo wiiki nnamba, sisita wange nga ngamba akanyama kabadde kanzizeeko, naye bw'onootambula n'ogenda era ngenda kuddamu ndaba ennaku. Era ng'ayagala nnyo mbeerewo, ate nange nayinanga okuddangayo kuba saamukyaliranga nnyo. Nze natandika omukyalira nga nvudde mu bufumbo ne ntandika ng'ogendangayo
kale ebiseera ebyo nga sinaba nakuddamu kukola nemba nga ngendangayo ne tubeerawo sisita nga oyo ye muntu ne bw'aba tayina yeewola okusanyusa muganda we ne bw'omukubira essimu n'omugamba munnange baaba omanyi njija naye ndi mwavu naye ate ninayo ebbanja lye bammanja egyendi nsaba onnyambe sisita ng'oyo nga oba lubimbi ng'alukuba nga bamuwa ssente ng'akuwa ng'akusanyusa zimbeera ziyiira tasiba busungu ku mutima kati muganda afa oyo yabonaabona nnyo n'atuuka ekiseera omwana we yali awezezza emyaka 3 asembayo n'alwala ebbeere minisita Sozi tuli abaana ba maama 10 naye okola ensobi oba ne bakusiba osobola obuvundira mu kkomera ku baana ba maama nga teri n'omu akugjeeyo osobola okuvundira ku kitanda ku baana ba maama 10 nga teri yakugjeeyo ye famire yaffe sigamba nti oba tuli maama wanjawulo naye maama ali omu taata ali omu maama waffe waali naye tweyawulamu kaŋŋambe bwe tutyo olulimi olwangu minisita Sozi muganda wange oyo bw'alwala ebbeere nali sayidize kaliro nga nkola akasente nali nkayinamukko ate nga n'omusajja gwe nnenaawo ebiseera ebyo yali anteekamu akasente nga akanteekamu kawera kati sisita wange ankubira bambi ng'ali ku point teyamanya nti yali atidde n'okunkubira ng'amanyi siina ssente nemugamba baaba lwaki otuuka ku sseeri lyonna nemugamba naye baganda baffe naŋŋamba mwennyina zampadde 15,000 nsasozi 15 zikole ki ku muntu gwe begambye mu ddwaliro w'okulongoosa ebbeere nakwata sisita wange akasente ke nalina konna ne mugamba genda mu ddwaliro bakulongoosa ebbeere bakuwe n'amakerenda ate ne muteeka ne ku mwezi gw'amata ne mugamba w'okomawo onywe nnyo osobole okuddamu kale nga byonna ebyo abiyitamu naye ng'omusajja era anywa era n'okumukuba n'amukuba olwasemberayo ddala lwenatya baaba ne ŋŋamba baaba tambula oviire omusajja ababeera mu byalo mumanyi kye bayita ekinu baaba yasuzanga ekinu mu nseko z'omunju naye nga mbazizzaako emabega baaba ewuwe yagula enkumbi n'akoowa anti ng'omusajja bw'agenda okunywa enkumbi gy'alabye gyakwata n'agenda n'asinga ye ne bamuwa omwenge nenjagala nnwaneko omusajja oyo tumugye ku mwenge naye ne batugamba omwenge gwamuyingira obutuli bw'omubiri bwonna bwe mumuwa eddagala ayinza okusesema n'ayitirayo minisita Sozi ekintu kiba kibi ng'akiwa ekiri n'endiga lwefudde lwemanyirwako nannyiniyo omwami we tuba kumuwa ddagala n'ayitirayo famire ye lwe yandisituse netugamba tusse omuntu nemugamba baaba kuma oba si ekyo viira omusajja naye nga baaba alabamu okulekawo abaana be ng'atunuulira ezzadde lye n'akuŋŋamba muganda wange omusajja namukoowa dda naye bwe ntunuulira abaana bano mbalekawa ng'eno ggeye namwe mbaleka era nga ye babafulumya ebweru bamufulumya n'ezzadde lye abaana ne bakaaba kale mu mbeera bwetyo n'abaana be tebasomye kyekituufu yagezaako nnyo okusoma akoma mu P7 sente ne zimuggwako mukazi wattu kati navuddeyo eyo badde mbanyumiza sitoole ey'akano akano kaali mu nnyumba omwami bwe yanywe n'atamiira baaba yali yeebase ekyobugazi bwaki omwami kyebava akwata akanu n'akamutuuza ku mutima yakakasuka bukasuse ne kagwa ku baaba ku mutima bwe kati n'amubuuza ssebo nkukoze eki mu bulumi n'amugamba nze nagamba nviira
nga kyeneerabiddemu ekirala baatuuka ne bava ku nsonga z'omu kisenge ng'omwami ono anywa omwenge ne yeefukirafukira yenna najja nga yenna abunya omusulo. Baaba n'agamba omwami sula mu ddiiro ffe tusule mu kisenge. Omwami ng'agwa mu ddiiro ne yeefukira ne yeevulungula nga ennyama y'abalokole bwe mugimanyi bwe yeevulungula mu mazzi ng'enkuba yatonnye. Kati n'omwami oyo bwe yeevulungulanga naye nga tatidde ku makya bw'azuukuka ng'aggyamu ebyo ebigoye ng'agamba abaana be muwoze engoye zange ng'ate waliwo n'emiggo bw'aba tabakubye bagamba muwoze ngenda bawaayo 5 nga babyoza. Baaba ng'awulira ennaku. Baaba oyo ye yali agulira omwami engoye naye olugoye lwe yasembayo okugulira omwami lwe lwamukutukirako ng'omwami tasobola kwegulira ngoye. Bakasitoma baffe abalungi ezimu items ze tuyina ku Massies Quality Beddings, bed covers. Banange bed covers ze tuyina nyingi buli bbeeyi tugiyina. Ffe bed covers ze tuyina tutandikira ku 5,000 ate 5 ebeeramu essuuka pillowcase 2 mpaka bed cover gyenina esingayo ebbeeyi ya 8,000. Kati ezimu ku bed covers tugenda balagako zino bweziti zino bed covers zino. Ono bed cover bano abayina ebitanda ebinene mugamba ffe bed cover zaatubula twagala bed covers ezisuuka mu 6 y'eno. Eno bed cover eri 8 ku 8. Abayina ebitanda bya 6 ku 6 nga mwabulwa bed cover ez'okuteekako ne zigwa eno n'eri. This is the right choice for you. Bed covers mukala zonna. Katwaliyo bed covers zino ono VIP Carolina naye wali mukalazi ono afulumira mukalazi nnya pure white ayina cream katunoli gwensoose ayina ono kala bwati. Kati ono VIP Carolina ayina naye kalazi zaayo nga bwe mumulaba wano. Zino zirabira ddala bed cover. Zino zoraba wano zino baziyita bed covers kabejja bw'ogitwala tojjula ate quality ate biki zino zo tobuuza era ne quality ogirabirawo. Zino quality yennyini size yeeyo buli kimu kyonna okisanga muno. Ku Massies Quality Beddings ffe twasalawo baleetera buli kimu. Leero nasazeewo okwogera ku 8 kubanga abasinga ezo bed covers zaababula. Mugamba ffe bed cover enene zaatubula. Bannange zino weziri tuyina ne bed covers ezimu eziba n'omubiri omutono omubiri omunene zonna bed covers zonna ozisanga waffe. Banange mujje mutuwagire amazima ge tukulembeza ffe ebirungi banange bakasitoma tubiina. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Nsasozi sijja kulwayo nnyo. Baba wange ne mugamba fiira omusajja aŋŋamba abaana bange oŋŋamba ngende mu ttawuni ntandikire ku ki? Ne mugamba baaba abakazi topambana kwatako bano abaana abato tugende. Naŋŋamba muganda wange kangume nfiire ku baana bange ne bwe ndiba nkaddiye baliyimirira ne bagamba maama yafa ku lwaffe. N'ensasozi muganda wange ng'abeerawo mu bugubi mu nnaku mu kuvumibwa. Ffe tuli beeru tuli bakazi beeru naye baaba wange yagatta omusana n'emiggo ne situresi kale n'aguba afuuka omukazi ng'ali awo nga tategeerekeka n'akugga n'atuuka nga n'engoye zimuyitamu ye baaba wange naye nga mu byonna nga kyafaako ennyo nga apakasa n'afuna akasente katono naye teyakoowa kugulira baana b'engoye ku katono ke yafunanga. Ye mukazi ayambaza abaana be mu kyalo ye mukazi eyeewaayo n'ayambaza abaana be mu katono k'ayina. Oba zaalayisi naye nga bambadde ye baaba wange oyo yeewaayo. Kati Mensasozi ng'eyonvaayo. Sisita wange ono omwami yatandika okutunda ebintu nina wano ke neerabidde
omwami atunda ekibanja bw'asala ku kibanja n'atunda yagula sola nga eriko TV, sola nga ekuba omuziki kale wamma ekyalo nekikuŋŋaana gundi omutamiivu agula atya kino gundi omutamiivu nga naye n'ennyumba gye basulamu oluggi lwa lubaati, oluggi olwo nga teruliiku nakasiba anti baba yateekangako obusiba n'akoowa kubanga omwami bwe yajjanga n'alusamba ne tuteggula olwo ng'egyo emigo gijja kuwunya n'ebweru asuleyo. Kati TV neefuuka TV ne bebeerawo, omwami n'agulirako ne ppiki. TV abantu ne bakuŋŋaana okulaba nga TV. Naye mu process eyo baba yayinangayo era munnanga abasajja tebatya, ng'era abasajja bamukwana naye nga yagaana. Nga yaŋŋamba muganda wange mu bizibu bino sisobola ate kwongerako bwenzi. Lw'ennyenzi neefuna olubuto, lw'ennyenzi neefuna siriimu, mu nnaku gye ndimu ennyonka ate ngatteko ne siriimu nedda. Omwami we yagula TV wamma obudde ne budda ku bunnaabwo. Muganda wange n'afuuka ekisekererwa ne batandika omugoba bino ebintu si byammwe, wano si wa kitaawo, naye ng'ewa kitaffe gye wali. Minisita Sozi tulina ettaka, Minisita Sozi tulina emmwanyi, Minisita Sozi tetuli bagagga mu bintu oba mu mamotoka oba mu ssente, naye tulina ettaka lyaffe. Ate tetutunda era teritundibwangako. Minisita Sozi naye tetulyeyagalirako, ffe abaana b'awaka kituufu tetulyeyagalirako kubanga omusika bw'ova gy'ovudde n'ogamba kangende nsimba amakanda ku ttaka, mutandika entalo gy'otomanya ze ziva, n'osimba nti oba olime, n'akudda mu maaso ne mutandika okufuna obutakkaanya, bwe tutyo n'omaliriza nga gwe weegubye. Naye omusika ku ttaka eryo lyaliko. Minisita Sozi alima emmwanyi mwenyinazo oyo ne ziika, oba wali obazizzaako emmwanyi, omumwanyi ne gutuuka ne gukutama ne gukola akasiisira kaagwo. Muganda waffe naye buli mwaka akayumba kalimu, ali mu nnyumba ya bisenge 2, naye alina abaana n'abakulu abayitirivu kuba alina n'omwana aba kati agenze mu siniya 4, naye ali mwaka akayumba mwe yamuzaalira mwali, naye ng'alina ssente, afuna ssente, naye nga lwaki tazimba ensonga yino. Abala ennyumba anti yasika, abala maama bw'anaafa ye yeddiza amaka kuba kye kiboozi kye bwakiruka, kuba ennyumba era bo be bagizimba bakulu baffe, kuba ffe twali bato bagizimbye nga nze ndi mwana muto nga sisobola kuwaayo 10, wabula nasobolanga okusomba bulooka ezaakubibwa ewaka nga nziteeka ku musingi, ebyo bye nasobola. Kati Minisita Sozi nzirayo ku sisita wange. Sisita wange oyo atuuka mu mbeera n'aŋŋamba muganda wange mpulira ntendewaliddwa, ne mugamba baaba viira omusajja nkwegayiridde, sikusapootinga bubi. Minisita Sozi nze natuuka nenvaayo ne njija ku kyeyo. Kati bwe ntuuka eno muganda wange ng'akaaba nnyo, ne muteekangamuko akasente nsobole omusitula. Simuteekamu kangi kuba nze Minisita Sozi si nze muntu agaba, ndi mukazi mukodo ku ssente, naye bwe mba nkusiimye nkuwa, naye nga sitteera kuvaako ssente yange yenze. Kati sisita wange oyo nafubanga mmuteekengamu kubanga mmanyi embeera gy'ayitamu, naye ng'era omusindika, naye ng'era talina gy'alaga kuba ebizibu yayinanga nga omuwa emitwalo 10 nga tegirina we gimutuuka. N'omugamba owaayo 10 kale lyakawo baakanyama,
nalabanga n'akanyamu omugambi kabwerere ng'ajja kusiika kaawa omuceere gwe awalidde nnyo. Omuganda wange si ye muntu ow'enkoko. Kale bw'ati bo baakula ne maama tebalya nkoko. Oyo muganda wange bonna baakulira mu piriyodi ya maama awo nga waliwo ne taata tebalya nkoko kubanga maama we baakulira nga taata agamba abakazi tebalya nkoko tebalya magi era maama wange tabirya. Kati ne baganda bange abaakulira mu piriyodi eyo tebabirya. Era gwe omuntu gw'otuulaawo n'olya enkoko yo n'ogimalawo naye nga talinaamu wadde appetite. Eyo nvuddeyo Minisita Sozi ntuuka nga ndaba baaba akaaba nnyo. Olwo omwana ono asemba yatuuse mu myaka gyali 7. Yatuuse mu myaka 7. Omwaka oguwedde nga nkwata akasente nga ngamba baaba noonya ennyumba oviire omusajja. Minisita Sozi nga buli kiri mu nnyumba muli kya muganda wange, buli kiri mu nnyumba okuleka eno TV naye ebisigadde ebirala nga bya muganda wange. Baaba nga ngamba omanyi kanfuna akayumba nga anyumizaako ne muganda afe omukulu nga naye amusapootinga. Kamugamba omanyi funa akayumba osenguke. Nga bwe nakugambye Minisita Sozi tuli baana bangi naye kizibu nnyo okuyambagana. Minisita Sozi ffe tetumanyi. Minisita Sozi ffe tuyinza kuva eno n'olooperamu ennyoko n'omugamba nti muganda wange omusajja nzita n'asituka. Muganda waffe oyo teyafuna kuyambibwa eri famire yaffe. Kyova olaba omusajja yamutuulangako n'akuba. Anti omusajja bwe yategeera nti nzize ebweru n'amugamba gwe mbadde ntya mu famire yammwe. Yatambudde n'avaawo. Kati leka nkukobe oba kutta nkutte. Gwe ntya taliiwo ayinza okuwolereza. Minisita Sozi nga muganda wange mufunira akasente nga ne first born wa mama amwongerezaako afuna ennyumba. Wano weewali sitoole. Muganda wange ng'asengula ebintu bye byonna. Omusajja nga agira atatandika okububa. Muganda wange ng'agenda mu kayumba kasengukiddemu. Bwe yatuukayo omukyala n'amubeerera mwangu. Yamuwa emyezi 4 egyasooka. N'amugamba ogenda kulabiriranga ewaka wange. Ewano sulirawo bwereere onoonyeze baana bo kyakulya. Muganda wange ng'asitulayo abaana b'abawala ng'abaleeta ng'abalenzi. Omu omulenzi nga sisita wange omu amukima ng'amutwala ng'abalenzi n'abalala abalenzi abakulu 2 nga batandika okugenda okukola. Ng'omu omwana asigala ne kitaawe. Abawala bonna abatutte. Kati Minisita Sozi muganda wange ngaddawo ng'anyirira ngaddawo nga yeerabirira. Yafunayo akalimu era eyo mu kyalo era agenda n'alima. Omuyindi yabawo omulimu bagenda ne balima bagenda ne bakungula bwe bityo. Wano ku Dembero Properties and Associates tukola ku byapa kiyite title processing, tukola ku surveying abasinga kyemumanyi ng'okupunta ettaka. N'omanya sayizi y'ettaka, obugazi ku bw'ettaka kw'otudde. Tugula n'okutunda ettaka. Tuzimba amayumba oba abasinga mwagala amaduuka, mayumba ag'okusulwamu. Tubikola. Tukola plani z'amayumba. Oyinza okubeera oli eyo ng'oyagala kuzimba naye nga tolina pulaani ya nnyumba tomanyi butya bw'otandika. Mukwano ali eyo gwe wenna njagala okugamba tova buvi mu bbanga tozuukuka ku makya olw'okubanga munnange wagula polotiyo oluusi wagigula ku ffe n'ogamba aha nagula ettaka lyange kanzuukuke ntandika okuzimba. Nedda mukwano weetaaga pulaani y'ennyumba ng'eri approved bulungi n'otandika okuzimba kyonna ky'oba owulira ky'oyagala. Tuyambako okugoba ku letters of administration. Nyongera okubajjukiza abasinga munkubira nga muŋŋamba twagala tuwa letters of administration sinza azigaba. Naye nkuyambako process yonna paka wootuuka ku stage esembayo
ku step esembayo omulamuzi n'asalawo n'agamba ddala osaanidde okuweebwa letters of administration era n'ozifuna. Yafunayo akalimu ereeyo mu kyalo era agenda n'alima omuyindi yabawo omulimu bagenda ne balima bagenda ne bakungula bwe bityo. Kati bw'afuna bw'anyiriramu ng'afuna omusajja ng'amukwana. Omusajja atadde mu muganda waffe ssente. Wano we wali ensonga wensinga okwagala ennyo mu nnyambe mu ntaase. Tumuwe ku magezi we mbasabira wano. Omusajja ono yayina omukazi. Omukazi n'anoba mu myaka 10. Bannange mu myaka 10 omukazi gye yanoberamu gy'amaze nga tali mu maka omwo. Naye yaleka waayogedde ng'agamba ne gye yanobera yafumbirwa ne bamuwasa azaddeyo n'abaana. Naye gyali gyaweerereza ebigambo n'agamba omusajja oyo tajja kuwasiza mu maka gange nga nkyali mulamu. Omusajja n'amugamba oba oyagala kibanja jangu nkusalireko ondeke empase. Omukazi agamba ago maka gange n'abaana bange. Naye ne gyali azaddeyo abaana naye ono omusajja tayagala awase. Wano we wali ensonga muganda wange oyo omusajja bw'amufuna ng'amuteeseemu ssente omusajja ng'amugamba mbadde njagala ngende nkwanjula ewammwe. Otandika okubeerera ddala mukazi wange. Naye omukazi akomba kwerima tayagala musajja awase mu maka ge. Omusajja asalawo n'awasiza baaba mu nnyumba ye. Ennyumba baaba gy'apangisa gye yapangisa omusajja mwamuwasiza. Naye omusajja amulabirira. Minisita Soso omusajja amuwa buli kimu. Naye tutya omukazi ono bw'aba tayagala musajja addemu awase. Ate ng'omusajja mu piriyodi eyo nga tannabafuna sisita wange yafunawo abakazi. Naye ng'oluwasa omukazi bava ku kantu katono nnyo. Omukazi oba waba afunye olubuto nga bayomba nga baawukana bubi nnyo nga baawukanira ddala nga kabwanangu nga beerangira ebisongovu. Yalowooza kiri ku mukazi asooka n'awasa ogwokubiri. Era naye bwe baawangaala ne beerangira bibi nnyo omukazi n'amuvuma nnyo. N'alowooza oyo ndowooza yakoppa byoli n'awasaawo owookusatu. N'oyo baagiyawukana bubi nnyo. Ate sisita wange ono. Ate sisita wange omusajja mu kumwagala yagamba omusajja bw'oba owulira nga onjagala va ku mwenge. Omusajja n'akyawa omwenge. Omusajja n'aviira ddala ku mwenge. Omusajja alabirira sisita wange. Naye Minisita Sozi omukazi awera nkolokooto gy'ali. N'agamba baba yagamba kale kaagume ye abeerewa abeere mu muzigo. Omusajja amugulira ewalala amuzimbira ennyumba ye. Naye omukazi awera nkolokooto ye tayagala musajja abeere na mukazi. Bannange mututaasa omusajja ayagala kwanjula muganda wange. Omusajja ayagala kumwanjula ewaffe akyale. Naye omukazi ono tayagala musajja abeere na mukazi. Naye ye eri gyali mufumbo n'okuzaala abaana yazaala. Era abaana b'ono omusajja abakulu baayagala nnyo baaba wange. Ab'oyo omukazi be yazaalamu oyo atayagala musajja awase baagala nnyo baaba wange. Naye omukazi ono bagamba oba mu maka mwa alina bye yateekamu tetumanyi. Naye baaba omusajja amwagadde. Omusajja ayagadde baaba n'amwerabiza ennaku gye yasookamu ey'okwegulira buli kimu. Baaba wange aŋŋamba abaali awo omwami ng'aleese enkota y'ettooke bali mu kyalo naye ettooke alireeta. Ennyama teva mu ntamu. Akaviiri baaba wange yali tamanyi ndi enviiri omukazi asiba ku nviiri. Naye buli luvannyuma lwa wiiki 2 ezo enviiri zikaddiye genda osiba endala ng'asiba endala. Abaana b'omusajja abaweererera mu bisulo.
kaŋŋambe n'omwana alina omwana omugwa aweerera mu kisulo naye awo bwe tusanze obuzibu banange sisita wange ayagala okwanjula baagala okukyala naye omukazi agaanye banange tusaba ku magezi baba bamugambye bagende beesitule ye n'omusajja ne ssenga w'omusajja beetondera omukazi oli omukazi bamwetondera ssenga w'omusajja agendayo yeetondera omukazi n'amubuuza kiki oyagala n'amugamba njagala amaka gange gabeerewo ne bamugamba omusajja okyamwagala nti simwagala nti bw'awasiza ebbali watali mu maka ago saagala awase banange mutuwe ku magezi Minisita Suzy ng'eyonvuddeyo eyange emboozi eno sisita wange ng'ali awo mu ebyo Minisita Suzy ntuuka nfuna omusajja bwe nfuna omusajja omusajja mufunidde n'okukyeyo naye omusajja ono andaga njagala era ndaga waali kuba yambuuza bw'oba okomyewo oyagala kukola mulimu ki Minisita Suzy naye ngumugamba nagumugamba nga wiiki eno wiiki ey'okubiri wiiki eno namugamba nga olwaleero naye wiiki eyaddako nangulira firiji nagula layini ya mobile money nagula blender kati aŋŋamba anoonya nnyumba kumpangisiza naye Minisita Suzy ebyo nga weebiri omutima nguwaayo ntya endaba ennaku zino ntuulamu ntuule sikyagiyimiramu nawaayo omutima ne bagwasa nnyo kati ku luno mpaayo njala seewaayo nzenna Minisita Suzy ngenda ku akawunti y'omwami ono nga yakatandika okwogera nange Minisita Suzy nsanga ku akawunti y'omwami nga kuliko omukolo ogw'embaga omukolo ogwo ng'omwami yennyini anjogereza olwaleero nga gwe bayambazza ekimuli nga gwe bambazza empeta omukolo nga gulaga gwali ennaku okupositinga yagupositinga January ennaku z'omwezi 5 omwaka guno gwe tulimu emba serabidde kati bwe ndaba omukolo ogwo nenjagala okusevinga gundi vidiyo eyo nga tesobola kusevinga tusobola gidiwetinga nenkubako ka screenshot nenkesigaliza kati tujja twogera ne mugamba olinayo ekyama kyosirikidde kyoyinza okumbuulira nga sinatuuka kugulawo ndi kuzuula birala naŋŋamba sikiina ne mubuuza oli mufumbo naŋŋamba tali ne mubuuza wali owasizaako embaga yonna naŋŋamba nedda ne mubuuza olina abaana bameka abaana ng'alina omwana omu Minisita Suzy ng'omwana alina mukyalo Minisita Suzy omusajja ono andaga abeerawo yekka ankubira essimu mu budde bwonna bwe mba musabye twogera mu budde bwonna bwe mba musabye naye omutima gwange gulimu ebirowoozo bibiri ebigamba oba omukyala w'ono omwami yagenda ku kyeyo ng'ayagala ntuuze wano mu kateebe omukyala ono akomewo Minisita Suzy ndimu awo okubuusabuusa ngambye omutima nguwaayo bwe ngujjayo kuba ennaku zino abasajja bakubira ddala kutta bussi tebakyekubyakubya naye ng'abeerawo obudde abumpa simugamba nti oba kirooti oba twogeresa abweziti n'atabeera online ajja ne twogera naye obuzibu bw'ensansi kati bwe nayogera bwentyo nga mubuuzizza oba ali oyanjuddeko n'abyegaana ne mugamba ye nga naliko ku akawunti yo ne ndabako omukolo n'agamba ku akawunti yange oyo yali brother wange naye nga screenshot ngiina eriko mannya ge oyo yali brother wange yakuyanjula omukolo ne ngupositinga okwange
konze ngenda okudda ku account excuse me ngenda okudda ku account ye ng'omukolo gwe yagujjayo n'omukazi gwe yali apostinzeeko n'amugjayo nze namubulokingirawo ku yange teyatuuka nze ndaba eyiye naye ye tasobola kulaba yange Mr. omwami we yajja bwe namukubira ku kkoolo mugamba njagala ombuulira ekituufu leero mbuulira ekituufu bw'oŋŋamba amazima nje sigala nga ndi mukkakkamu naye bw'oba toŋŋambye siri mukkakkamu ne mulimba ne mugamba nagenze ku akawunti yange ne nkupositingayo nambuuza ki bw'atyo ne mugamba ne mpositingayo ekifaananyi kyo nangamba ne mugamba naye waliwo omuntu omu eyampeereza screenshot mu inbox yange ko ye gimpeereze ensasozi ne ngimuweereza mu one of you bwe ngimuweereza neyeekanganya nambuuza eyakuweereza screenshot ye n'omumanyi ayogera Luganda ayogera lulimi ki ne mugamba nze yampeereza buweereza yampeereza hayi nampeereza eyo screenshot simumanyi nangamba wagenzeeko ku akawunti ye koze simumanyi nangamba tulina bingi ebyokwogera ku bintu ebyo ne mugamba lwaki tetubyogerako kati nga sinnabatuuka ku gulawundi oyagala ntuuke ku gulawundi oyo okuŋŋambe ki nangamba ebyo byolaba nze sinoonyereza ku muntu nga mwagala naye ebyavamu ogwo omukolo byali birala okyandaba mu mikolo egy'enjawulo konze wafuuka ki nti owasaawasa buli kaseera naye ng'eddiini gyalimu ekkiriza omukazi omu ate gye yazaalibwamu sigamba nti yagiyingira bukulu ensasozi awo wewali ekibuuzo kyange wewali okusaba okuyambibwa omwami ono oba tumukubire ekkasimu tumubuuze tumukeme tubuuze omuntu kigwayagala ensasozi omusajja abaddewo nze nkozesa data naye ne bwensaba data amumpeereza sente azimpeereza naye ndi mukali akakuna akabuuza omukolo guno ate ng'amannya agali ku gage nandigambye abantu bafaanagana baluganda kufaanagana naye amannya ge gennyini ge gali ku kifaananyi wali ate waliwo n'ekifaananyi kye yali atadde ku DP nga alina empeta ku ngalo alina WhatsApp 2 naye nze nkozesa emu siginonooza naye yateekako empeta ku ngalo yali yataddeko empeta n'ensasozi nina ebibuuzo awo neŋŋamba omuntu ono anoonya ntuuke ku gulawundi alyoka ankuba akalango kiki byaŋŋamba nti aguze gye biri oba tebiriyo neebuuza kubanga buli kyagula akindaga omulimu gwakola yaŋŋamba mulala buli wankubira essimu muwulira mulimu mulala nendowooza nti oba gwakola bwe namubuuza naŋŋamba nze bankozesa ate nange nina benkozesa nina mobile money yange kanjogere bwentyo n'ensasozi mbeera awo neneebuuza neŋŋamba omuntu ono tabanga ayagala kunkozesa nsobi ng'emabega we omukazi we nga yagenda ku kyeyo nga tebaayawukana kuba namubuuza ku mukazi we gwe yazaalamu omwana naŋŋamba mukazi we yafumbirwa n'okuzaala n'azaala alina abaana 2 n'ensasozi awo we neebuuza oba tulobese mulobesa naye nnyinza ate omulobesa ate neyeekyangira ddala neyeekyanga naŋŋamba embuusabuusa musajja wantonda omuntu olwawo naye omutegeera kuba ninawe nina kyenamubuuza awo nezivaako nemugamba nze tonvaako wayanga ndi eno nange nina stress
ojja kungatta mu stress nange nkugatte mu stress waya zigire zaake nze bwento bwe mugamba tongatta kuba waya oyinanfu nange ninanfu wezineegatta zigenda kwaka. Mama nnyabo wabula yo relationship eri eya sister we yasooka kyenjagadde okujjayo era nkijjukiza abaana ab'obuwala obuliawo n'abaana ab'obulenzi nti relationship tugikebere oba kuyinza okuba okujoditinga kuyinza okuba okugyevaluatinga okulaba ebintu bibalansinga okuoditinga ekikuleeta oteekwa okuba nga wayingira relationship oba watandika relationship ng'olina ebiruubirirwa ng'olina byonoonya ebyo olina obulamu bw'oyagala okulaba ng'olina omuntu oyo mukoze family bwe banga ye plani yo ebyo byenjogerako bwe banga ye plani yo oyagala osisinkana omuntu mu bulamu bwo obulamu butambuze bwe muti bw'abanga mukwataganye mubeere n'abaana mubeere ne family eyo olina bw'oyagala ogiraba olina ekifaananyi ky'osiiga kakati bwe ngamba okuoditinga wabaawo okwekebera ne wabeerawo okukebera muba mulina bye mwakkaanyaako bulamu tugenda butambuza bwe tuti kino kyenkusuubiramu kino kyekinsuubirwamu ani agenda okulondoola kino nti owaye twagamba bwe tuti naye ndaba oli mu kuwuguka oba ogezaako okuntegeera kakati naye omutawaana ogubeerawo kizibu okukola evaluation ku relationship gy'otayina biruubirwa birikkiriya byewateekawo kw'osinzira okusala okuyingira relationship bwetyo kati awo wabeera omutawaana naye nga nzikiriza nti omuntu ateekwa okutuula mu relationship ng'alaba ddala ng'akakasa nti awo alina okubeera olaba ebibiina by'obufuzi kangereze ku NRM bagenda ne bagamba nti baba ne manifesto bwayita ebbanga manifesto basobola okugitunulamu after 2 years okusinzira nga bwenteekateeka yaabwe bweri bo aba NRM nze siriwo NRM naye nzikiriza nti baba nabyo naye nze nno gwe mulaba nali mbaddeko owa NRM gwe mulaba ng'eringa ddiini ewange bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe Aisha Najemba Furniture Mart Banda fe ansa tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin tukola entebe ebitanda emmeeza sideboards TV stands furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa ku Aisha Najemba Furniture Mart Banda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola okumanya ebisingawo jangu ku showroom yaffe gaggadde esangibwa Banda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkaga mwemo 94 noti 3 Aisha Najemba Furniture Mart Banda abeesibwa mu nsika ya furniture. Omuntu yenna ebyo asobola okubisinziirako okuwewa relationship ye oba marriage naye amutawaana abamu bwe tubagamba ne bw'ogamba okwevaluatinga relationship yo b'ogikebera olaba oba oli ku mulamwa nsooka kukubuuza mulamwa ki waliwo abantu b'obuuza nti ogalangatana ne relationship yo omulamwa gwo gwali ki era mbagamba tobeera mu relationship nga tosobola kudefininga biki biwasuubira mu relationship abamu bibeera na written mu mpapula oba written ku bwongo nti nze okujjukira bulungi bwe twasinkana twasalawo nze kino kye nali njagala kino kye wali oyagala bino byali bikwatagana kino nakyeresa kubanga ate walina ebirala byenjagala byempa ekitiibwa naye kakati otandise okumbuzaabuza ebyo bye tusinziirako okukola evaluation ku relationship naye njagala kugamba waliwo abantu ababadde mu bufumbo oba relationship n'omubuuza nti emyaka 2 gye wamala mu relationship wali ogumidde ku ki abaagalwa wewa relationship y'omwaka guggwako owaludde relationship eyo omwaka 2025 guguno gugenda kuggwako naye olabye bwekwegezezaamu emirundi egiwera okukutuga mu relationship eyo mwofunidde alusa mwofunidde pressure mwofunidde sukaali kugamba buli birwadde ebyewuunyisa oli mwana muto naye otandise n'okulwala endwadde ez'abantu abakulu olwa relationship bwe tugamba okuwewa relationship omalako 2025 ne relationship eyo naye osuubira okuba nga tugenda okufuna omukulembeze omupya 2026 oyingire mu mulembe omulala ng'okyalina relationship eyo okyagalangatana n'omulenzi oyo wewa lwaki omulenzi oyo okyali naye wateekeddwa okubeerawo ensonga lwaki omuwala oyo okyali naye wateekeddwa okubeerawo ensonga eyo ate tolinda ye kubanga yagikuwa bw'aba agikuwa tolinda kubanga gw'ojeewa
ayina okubanga yakuwa ensonga okubeera mu relationship eyo. Tuwulidde ono yamugamba veewo omusajja waliwo mbabuulira omulembe gw'okubanga tuzaala abaana by chance ogwo tuteeka okugudibya tutuuke ku level ey'okubanga tuzaala abaana by choice. The difference okuzaala abaana by chance kwe kubeera awo ne mwekanga nga muli lubuto. Omwana abeera aweze emyezi 6 oba myezi 4 n'ofuna olubuto olulala. It is ekintu kino engeri kikigwawo nga temukisuubira muli temukiyise bababuuza mukyagala amazima matuufu nga mulinga kyemutayagala kyemutetegekedde ne temulina kyakukola. Those are kids by chance. Children by choice. Kwe kutwala mga nti kakati omanyi I think okusinziira ku kino na kino we are good to have omwana. Teteeza nti mugenda kusalawo omwana mu muzaale nti mu myezi 6 musalawo nti kakati tuli ready okubeera nga tufuna omwana. Kati ekibeerawo kulinda mwana obazze mu wiiki mu mwezi mu mwaka ne muba mu salon kati eno period ya kufuna lubuto. Ekyo kyenjogerako. Ne mumanya nti kati ono omwana awezeze emyaka bwetuzaala omwana ono omwana twamufunye bwe twagamba. Kati omwana ono twali muzizzaako mu biseera kinti Mukama ng'atuwadde ekisa. Mukama n'atuwa obulamu omwana ono okumulera bwaweza emyaka 2.3 tumuzzeeko. Era tuba tuli awo ng'emyaka 2.3 giweze kati omwana ono ekiseera ky'okumuzzaako kituuse. Those are kids or children by choice. Omuntu azze ng'angoberera mu bimu ku by'olina okuyiga kwe kumanya omuwendo oguli mu kufuna abaana by choice. Ozaala omwana asooka waliwo by'otunulira n'ogamba omwana ono mwana ono ngandabye ebinene omwana ono ngandabizza ebinene omwana ono baneerwa kuba nti omwana tukyasobola kumuzzaayo tukyasobola kuzza lutambi mabega ne bannanga omwana ono singa kyali kuzzaayo katambi mabega ono saali muzadde ng'omwana si bwe buzibu naye omusajja omwana ono okumuzaala nalwadde muzaala musajja mulala. Kakati tukola resolution nti omwana ono okufuna omwana ow'okubiri Simona omusajja. Newankubadde tugenda kuba tukyali naye olw'embeera olwa byonna by'oba osazeewo naye ono omusajja tetumuzaalira mwana wa kubiri. Oyo ye mwana by choice. Kakati wano waliwo ensobi erabikiddewo nga sister yali tasobola kuzaala mwana wa kubiri, tasobola kugenda mu wa kusatu, tasobola kugenda nga bwe mubiwulidde. Be bano abaana betuleese mu generation nga bw'aba si Katonda yekka. Ojagamba nti ate abala abaani njagala bategeeza oli ayinza ogamba nti Katonda tetumukaluubiriza naye munemba buulire Katonda tusobola omukaluubiriza. Kiyinza obutakola sense gy'oli bw'obanga tofumiitiriza naye njagala kugereza Katonda nga mugereza ku muzadde. Omuzadde aba alina obulamu bw'ayagaliza omwana. Okaluubiriza otya omuzadde ng'ova ku mulamwa gwe yategeka yakusuubira okusoma omala okusoma ng'alina obulamu bw'akwagaliza agenda okulaba oluguudo okwata lulala kati ate olw'okuba azaala ekibi akiwongerera talina kyakkola gwe mwana we ate akwagala anaakulekera ani? Era nojja mulaba ng'agerangetanya kakati wano ogize oti n'agezaako okukubirira. Njagala tukkirize nti Katonda tumulabira mu kifaananyi eky'omuzadde ng'alina obulamu bw'atwagaliza. Bw'abanga obulamu bw'atwagaliza alina amakubo g'ayagala tutambuliremu. Bwe tugatambuliramu tutambulira mu buufu bw'ayagala tutuuke ku ebyo by'atwagaliza by'atutegekedde. Bwe tutambulira mu makubo gaffe atandika okuba nga y'atunoonako atunoonya atugerengetanya atubiibiita okumukaluubiriza. Enjawulo nti gwe tukaluubiriza bambi waakwagala okutayogerekeka okwagala okutapimika. Bino mbyogedde mu ngeri eya bulijjo gy'oyinza okutegeera. Tetunzika nga tumukaluubiriza. Kakati bwe ngamba nti abaana abamu Katonda ataddewo ekisa ne bakula naye njagala mukkirize nti abamu tebakuze. Nkiddamu abamu tebakuze kubanga bino bye tujja byetwegiriisa mu bulamu n'enfuufu gye twevulungamu ng'abaana b'abantu ebinoobuule bye tufuniramu Katonda atuwa ekisa naye njagala kukkiriza nti eriyo abamu okutambulira mu makubo ge batalina kutambuliramu ne balugulamu obulamu. Omukisa gw'embo oyinza okulooza nti gujja kuyisa embuzi ku malagala naye kitasoboka. Kale ekyo nakyo njagadde waliwo omuntu nga obulamu bwe naawe mwalina kuzaala omwana ogwo sina kindi bwe wali baddeewo omukisa nga n'okuzaalayo tewaalizaddeyo kubanga omaze okuwewa omaze okwevaluatinga relationship ng'ebiruubirirwa byo ne byakusuubiza obulamu bwe butambula nga tebifaanagana ng'olabira ddala oteekwa okubanga okomaawo buli omu akwatagage oba ontegedde. Kati bwe tugenda kuona omusajja ono gwe twafuna atulabirira tunaazizzaako ennaku tukyali ku sisitawo
omusajja ono kirungi atufuddeko atulabiridde naye njala tubeeko kye tutunuulira ekitali kya bulijjo nga bwe tugula ettaka eririko enkaayana nga bwe tuyinza okugula properties eziriko enkaayana ebiseera ebisinga waliwo wokkiriza nti bannange wano 1 ngenda kubeezaawo kibuli waliwo abantu bendabye nze ebimu ku byennyinza okutya kwe kubanga ndowooza okuteeka properties ze ntunuulira emyaka 2-5 mu maaso nga baba mpadde ekisa ne ndowooza nti awo awantu we ngenda okuzimba amaka tubeerewo ku nkaayana ze mbandabyewo okujjako nga kujjamu busente bwo oba ogezaako okuntegeera waliwo na relationship ze tuyingira naye ng'abantu abo baliko nnyo enkaayana kakati ngambye okujjako ng'oli mweteefuteefu okubeera mu relationship eyo mu ngeri ya kibuli kivandulo kiki nakusika muguwa naye relationship bwetandika nga yakusika muguwa bwotyo olumu tugamba nti okujjako banaye nga naawe olina kizibu ng'otya buti oli wakatengo olaba nga kano ke kati k'ekibiri tukolina kokka bwe bakisi ono tewali mulala ng'ebimu olina okukkiriza okiveemu abamu asalawo n'agamba nti nnwanye entalo naluno nja ddulwana abo gye bali bw'oba olulwana bwotyo nga tugamba itiriza oke good luck nga tukwagaliza emirembe gya Katonda gikubeereko ne tumiinisa n'okumiinisa nti amiina ekyo kimu abalala bwe batunuulira relationships ng'ezo atunuulira relationship ng'ejjuddeko enkaayana n'alaba nga tajja kusobola ntalo mu butasobola ntalo n'asalawo ekintu n'akita waliwo entalo ezibeeramu okugula obulamu ng'owunziko olufiiriddemu mukimanyi nti gye kiri ovanga ku muntu eyanoba mu maka n'afumbirwa ewalala n'okuzaalayo n'azaalayo naye ng'akyalina omutima gw'enjuye si musajja munnange gye bali abo abantu wansi w'enjuba gye bali ng'alina okubonereza kwayisa mu muntu ng'agamba oyo asaaga abantu abalina omutima gye bali ekyo olina okukitegeera n'amalirira n'agamba nti nze nafumbirwa nina gwe mmanyi yafumbirwa ono buli lwagezaako okwagala okuddamu okuwasa ng'ate ono enjawulo nti ono yakomawo ng'amwagala alina ngeri gy'azannya ekibalo kye alina ngeri gy'ateekawo embeera bannanga atambuliza omusajja ku ntoli naye nga wallahi amubonereza bumonereza agamba nti musajja gwe wanjooga nja kukulagako paka lwe ndikka emagombe teri mukazi alifumba ng'asobola okujja n'atabula abakazi b'omusajja okukakana nga balemeddwa bwe bamala okulemwa ng'agenda omulala gwe nawulirako kubanga bwe ngamba nawulirako emboozi tedi direct kunze naye ate nga mumanyi obutuufu bw'emboozi sibumanyi naye bwe waliwo byeboogera ngambi kakasa taddangamu kufumbirwa yeeyombekera yagamba omusajja oyo siridda mu maka ge naye teri muntu aliddamu gabeeramu ekyewuunyisa ekirala kyo kye nakakasa nti omukazi oyo mu bigambo by'enjawulo yasalawo okuva ku basajja abeera mu kazigo si kazigo abeera mu kayumba ke yeezimbira abeera mu kayumba ke oli yagamba nti ennyumba yonna yonna nga temuli musajja mbuguba muzigo ekyo si kikakasa naye mbabuulira omukazi oli kati bino ngamba byemmanyiiko byenjogedde nti byenkakasa omukazi ono taddangamu kufumbirwa naye ate n'omusajja oli abakazi bazze nga bwe bagenda kati emboozi gye simanyi gye bagamba yeeno nti omukazi oyo mumulaba agamba nti okusinziira ku maanyi ge yateeka ku nnyumba eri n'obulamu bw'omusajja obw'okwekulaakulanya yakkiriza nti foundation ye bwe bugagga bw'omusajja oli omukazi oli mbu obwawasa omukazi omulala omukazi ono nga yeesitula n'engugu ennyangungu ng'akomawo okufumba n'agamba oli omukazi tekimuli mu lusozi okubeerawo emyezi gye ng'etaano kasita abanga oli tannavaawo bw'avaawo nga naye asiba engugu ze ng'agenda naye mbu kiwanuuzibwa mbu ye yasalawo naga taliddamu kufumbirwa naye n'omusajja ono taliddamu kuwasa ate taliddamu kujja abeere naye abo nabo wansi w'enjuba gye bali omulamwa gwange guli ku ttaka liriko nkaayana oba omusajja omukazi aliko enkaayana waliwo by'ogattagatta nga bw'oba toosobole kulwana lutalo luli ng'okivaamu n'enjalo bategeeza abamu n'okufa bafa kale nno ekyokubanga yono omusajja amubeereddewo kirungi nnyo tuyinza oba nga tubenefitingamu ebyo
ne wabaawo entalo ze tuyinza obutasobola. Oba ogezaako okuntegeera, kale wano waakulowooza nnyo, waakugatta nnyo, si kukaka sisitawo kwesonyiwa musajja ono. Ntaddewo engeri bbiri nti abamu entalo basalawo n'agamba ngenda ddufiiramu. Balinteekako mu byafaayo nti nze laavu yanzita, nafa n'omuntu olwalaavu. Abalala ne bagamba nze ndi mutiitiizi and cowards live longer. N'agamba kankwate ine ekkubo n'omusajja sijja mmusobola. Awo awantu weetaaga okufumiitiriza ennyo. Ngambye abamu baloga n'okutta ne batta nga basimba essira ku nnono oba ku bye basalawo nti kirebeera bwe kiti paka. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'omuwala ovaamu akaswa akabi, gifebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gifebbaawo ono gw'ojja tuweera obujulirwa. Tuyina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tuyina reflexology sandals. Nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere. Zirelaxing muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi. Ziyamba ku bwongo bwo n'embeerayo eya bulijjo. Buli peesa ly'olaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiriko kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo, oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp. Guy, ku nsonga za Guy wono, njagala tukkiriziganye naawe nti waliwo obutali bwerufu, waliwo obufere, waliwo obuyaye, ensonga teziri kkiriya. Wandyagadde relationship ekola amakulu bw'ogeraageranya obulamu bw'otambuliddemu gy'oyise n'okutuuka olwaleero. Eno si ye relationship gy'oyinza okwetaaga. Omuntu mufumbo agaana obufumbo. Omuntu eyeegaana emikolo. Njagala kukakasa nti kyangu okuwunzika ng'osanga ebirala ebikushookinga by'oyinza obutakkiriza. Omusajja bw'ati okujjako ng'ogenda kubanga akujjako kiyonta kya nnaku 2 ekitajja kukola makulu kubanga nyonta ejja kubanga ebeerawo. Onoogenda onywera ku bikopo bimeka. Naye bw'obanga oteekateeka okubeera mu relationship gy'ogamba nti kati eno gye bayita mpummudde oba kiwummulo wano w'ensemba si ono. Nkubuulira amazima si ono. He is not clear at all. Si wa kigambo kye obulimba kwatudde. Owunzika ng'omaze okufuna olubuto mu musajja ono, amaze okukujja ku mulamwa, programu zaazisse, obwesige bwo n'essuubi obitadde mu ye n'alyoka akuleka mu bbanga. Amazima amatuufu gali nti go slow on such a person. Red flags nyingi z'olabye naye nkukakasa oba okyagala oba tokyagala. Bw'otawulira muntu owa munda kyakugamba ku muntu ono, linda ekibambulira. Kino kiwe buwibudde naye nandi kugambye nti nga bw'ogamba nti relationship ati simanyi ogisimbamu njala nyweza ekyo. Nkiddamu nyweza ekyo. Wano tewaliiwo mulamwa. Ono bw'ati akusigula n'akujja ku biruubirirwa oba ku programu zo n'akulagana ng'akusuubiza eggulu erijja n'ensi empya ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki ogenda okutuukayo nga byoya byanswa byakusuubiza. Saagala kwongerako kigambo kirala. Emirembe gya Katonda nsaba gikubeere nange gyembeere. Kisa kya Mukama waffe Yesu, okwagala kwaye Katonda n'okusa ekimu ku mutukuvu kkiriza bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe gitaggwaawo. Amiina. Thank you so much for watching.